ese nguliko lese omuziki naguyisaawo naguteekako ebbali. Those are really good. Yamugamba zino zayinza okoze nga nnungi. Do you see them in your head first and then draw it? Kyogamba osooka biteeka mu mutwe gwo then n'olyoka obikuba ku mpapula oluvannyuma? Well, I feel it, actually. Yes, kale tetuganye naye nsooka bifiiringa. Imagine what it would feel like if I was... Naye nsooka nkubamu akafaananyi kiyinza kuleka kisya singa amanzi embyambadde. Kwata ebintu abaayi. Ziba teziribusa ng'onaze kankomewo. Komawo naawe sooka olinde kika. Togenda obadde olagawa. Ensonga eriwa? I need you to be my model. Njagala obeere modo wange. What? Inje? I thought you never asked. Tufaayo nade manyi tojja kunsaba. Kayaye kabeera funny all the time. Nice. Why kino kyokoze? What I was going for. Si kino badde nsuubira naye. Agenda ogira bwadde erukutuka. We need functionality, not just the... Twetaaga functionality. Tuteraga kwegamba. Zefunyemu ekirowoozo. Lwaki tetuyitako buyisi nga tubeera nga abali ku busiketi. Kagenda akawungeezi nakira mukazi wattu nazo seba akeera kwetendeka. Unabeera bali nga amulaba. Wabula mukazi wattu okuba lweyafiirwa bbaawe. Ebiseera ebisinga ne wabeerawo nga kakanya tera omufuna mu birowoozo. Tera omulaba nga waali. Mulengera newankubadde abataliiwo naye abaamulengera ali mu kutunulira kato. Tuda mu kibuga kya New York. Ye maama byamusobedde tamanyi kikyakola. Mwana sebo seriously yagendera ddala. Tamanyi agenda kudda ddi. Kyokati nga wabadde atuuse abadde ku piki. Kotula sinyire z'amaanyi z'abadde agenda okwasaganya. Mulire ba designer abadde batandise okumulaba. Baabo. Beera wano ebiseera ebisinga baami n'amulowoozaako ng'amujjukira. Kakati eddako eyo yali amaze okola byateekeddwa okola ebisinga obungi. Ziba teziri busa mukazi wattu abaali wano Owen yajja. Ati ogamba ki? Thank you. Nsanyusa okulaba. Kakati ekiriwo kyengenda okusaba. Percentage of customers